Awo olwatuuka ne wabaawo omusajja ng'omunene. Tuula tufume enfumo mu programu Nyomera olulimi lwo. Olugero lwaffe lugamba nti lubuto ne banne. Lubuto ne banne. Awo olwatuuka mu mirembe gy'edda ennyo ne wabaawo abavubuka 5 abaabeeranga awamu ennaku zonna. Amannya gaabwe ge gano: waaliwo Matu, waaliwo Magulu, Maaso, Mikono ne Lubuto. Beebo 5. Lwali lumu Matu n'awulira okukaaba kw'ente n'agamba banne nti, mpulidde ente ekaabira eyo mu lusozi. Abavubuka tebaalwa ne bateesa era bonna ne bakkiriziganya okugenda okwefunira ente eyo. Bwe baali balamaga, munnaabwe Magulu bonna ye yagenda abasitudde. Matu yagenda awuliriza ente gy'ekaabira nga Maaso abalaga ekkubo ate nga Mikono akutte omuguwa. Bwe batuuka eyo mu biwonvu by'ensozi, Maaso n'alengera ente era n'alagira banne bagisemberere. Olwagituukako, Mikono n'akwatamu ente emu ezaali nnyingi. Mikono n'akwatamu ente emu n'agisiba omuguwa. Bwe yamala okugisiba, abavubuka bonna ne bakyuka okuddayo ewaabwe n'ente yaabwe, era Magulu ono ye yagenda abakongozze nga Maaso abalagirira ekkubo ate nga Mikono asika ente yaabwe. Munnange bwe batuuka ewaabwe ne batuula okuteesa nga bwe banaagabana ente yaabwe. Lubuto ye yasooka okuwa banne ekirowoozo kye nti, bannange, ente yaffe eno kirungi. Lubuto yagamba, kirungi tugikuume okutuusa lw'erizaala ne tugabana abaana baayo. Matu bwe yawulira okiteesa ekyo Lubuto kyaleese n'asituka ne wansi we yali atudde n'agamba banne nti, nze sikkiririza ddala na kirowoozo kya Lubuto. Sibikkiririza ebyo Lubuto byagamba. Nze nawulira ente eno ng'ekaaba. Nze nagiwulira ng'ekaaba ne mbategeeza. Mmwe mwannyambako buyambi okugijja gye yali okugituusa wano. Singa saawulira, tewali n'omu ku mmwe yandisobodde okugifuna. N'olwekyo nte yange era ebyo bye mukubaganya ebirowoozo mbu tugabane nga tugabana biki. Matu bwe yamala okwogera, Maaso n'amuddamu nti, ssebo Matu, ng'oli wa kitalo okwebalira ente eno okuba eyiyo wekka. Singa nze saabalaga kkubo n'okubooleka ente eyo nga tutuuse mu biwonvu gye yali, mwandigijjeewa singa saabalaga? Temumanyi nga nze nannyini nte eyo. Maaso olwasirisa ebibye, Mikono n'agamba nti, nze neewuunyizza n'okwewuunya. Okuwulira nga buli omu ku mmwe agamba nti ente eno yiye. Temumanyidde ddala nti nze nagisibamu omugwa n'engisika okugijja mu nsozi okugituusa wano. Waliwo ku mmwe atandaba? Newankubadde gwe Matu tolina maaso. Waliwo ku mmwe atakiraba? Mikono yali yakamala okwogera ne Magulu n'annyonnyola ebibye ng'agamba nti, kummwe mwenna tekuli n'omu asaanidde kwebalira nte eno nti yiye. Ente yange omu yange, kubanga nze nabasitula amagenda n'amadda mu lugendo lwaffe lwonna nga gye twali tujja ente eno. Abavubuka bonna bagenda okumala okwogera nga ne Lubuto ekirowoozo kye yali asoose okuwa banne akivuddeko. Yaddamu okwogera n'agamba banne nti, ente yange eyo lwakusirika, ente yange. Banne bwe baawulira ng'ayogera atyo ne bamukuba olwogolo era ne bamubuuza nti, watalina nekye wakola wabula okutuwerekera obuwerekezo oyinza otya okwegwanyiza omugabo nti ente yaffe nti yiyo gwe? Lubuto yalaba banne bawalaza nnyo empaka, kwe kugamba nti, oba temukkiriza nga nze nnyini nte eyo, kale tugende ew'omulamuzi atusalirewo akakase nannyiniyo
bwe baali nga bagenda ew'omulamuzi Matu yagenda nnyonnyola banne nti okugenda tugewa omulamuzi tugenda naye tugenda kwonoonerayo biseera kubanga nze mmanyi era mmanyidde ddala nga ente yange omu kubanga nze nagiwulira ng'ekaaba ne mbayita okugenda gye twagijja. Bwe batuuka ew'omulamuzi n'ababuuza nti kiki ekibaleese akalaako kibaleese tungatunga. Matu ye yasooka okwanukula n'ategeeza omulamuzi nga banne bwe baagala okumunjagako ente ye. Bwe yamala okwogera ebyo n'alyoka annyonnyola omulamuzi emirimu gyonna gye yali akoze ku nte eyo. Bwe yamala ebibye ne banne ne bannyonnyola omulamuzi nga buli omu amutegeeza nga bwe yali nnyini nte olw'omulimu gwe yagikolako nga tebannagituusa mu maka gaabwe. Abavubuka abaana bano matu, magulu, maaso n'emikono bwe baamala okutegeeza omulamuzi ensonga zaabwe, omulamuzi n'abuuza Lubuto oba nga naye alina ky'agamba ku nte eyo. Lubuto yaddamu nti saba omulamuzi, nze nina ebigambo bitono, nze soogera, nina ebigambo bitono nnyo. Era ku nte eno okuba nti bannange bonna bamaze okukutegeeza nga bwe twagifuna, buli omu akutegeezezza omulimu gwe yakola ku yo. Bonna bye boogedde bituufu ddala, wabula nze kye njagala okubannyonnyola kye kino nti bannange abo bonna emirimu gye baakola ku nte baagikola ku lwange. Banne ba Lubuto bwe baawulira ng'ayogera bw'atyo mu maaso g'omulamuzi ne bafukumula ebigambo, abalala ne beesooza, abalala ne banyiiga nnyo. Omulamuzi naye teyalwa n'abagamba nti maze okuwulira empoza ya buli omu era kakati ngenda kusalawo mbategeeze nannyini nte eno. Omulamuzi bwe yamala okwogera ebyo n'ayita omuweereza we n'amulagira amuwe ekibya kya nalugoba nga kirimu ettentegere ly'amazzi. Bwe yamala okukimuwa n'amutuma amuleetere akatabi k'enkoni. Olwakamuwa n'amenyamu n'atonnyeza amasanda gaako nga 5 mu kibya. N'asitula ekibya n'awa Lubuto nga bw'amulagira nti nywa mangu amazzi ago gamalemu nsale ensonga zammwe. Lubuto teyalwa ekibya ng'akinywa ng'akikaliza, naye olwakissa bw'ati wansi okwenyaga ne kutandika okwegugunga mu Lubuto muli. Omulamuzi alaba okwenyaga kweyongedde okuba okw'amaanyi, kwe kubuuza Matu nti Matu owulira? Ko Matu nti sawa sikyawulira ssebo ndeka na bulesi. Bwe yava ku Matu n'akyukira Maaso n'amubuuza nti Maaso kaakano olaba? Osobola okulaba? Ko Maaso nti mukama wange n'agalaba sikyagalina. Omulamuzi teyalwa n'agamba Mikono nti Mikono kwata tulabe. Ko Mikono nti ssebo sikyasobola kukwata kintu kyonna, sirikyasobola. Omulamuzi bwe yabuuza Magulu obanga asobola okutambula, Magulu n'addamu nti mukama wange mala gandeka sirina nandasi zitambula, entegetege zinfamba. Waayitawo ekiseera kitono omulamuzi n'alagira omuweereza we okuleeta ekibya ekijjudde amata awe Lubuto anywe. Lubuto olwamalamu ekibya ky'amata okwenyaga ne kuwona. Lubuto olwawona, Matu, Magulu, Maaso ne Mikono bonna ne beewulira nga bafunye amaanyi era nga bayinza n'okukola emirimu gyabwe. Omulamuzi yalaba bonna bazzeemu endasi n'alyoka ategeeza nti ndowooza kaakano mukakasizza nti byonna bye mwakola ku nte mwabikola lwa Lubuto yabawa amaanyi. N'olwekyo ente gye mwaleeta ya Lubuto. Abavubuka bonna bagenda beewuunya amagezi g'omulamuzi oyo. Naye olugero luno njagadde ndumalewo nakadde lututte eddakiika nnyingi. Olugero luno bw'olugeraageranya mu kitabo ekitukuvu ne Abakolisi ekisooka essuula 12 n'olunyiriri lwa 12. Bakolisi ekisooka essuula 12
n'olunyiriri lwa 12. Nsaba ogenda osoma awantu awo ojja kumanya amakulu g'olugero olwo nange awo we nalabira. Awo olwatuuka ne wabaawo omusajja nga munene. Tuula tufume enfumo mu program Nyomera olulimi lwo.